Igwe Munnayuganda oyiga ki mu ky'okukwatibwa Omugagga Lwasa ne bamusiba paka Luzira yaggwamu nga ssente takyalina oba yagaana okusasula ebbanja emiliyoni 18 olw'obusungu bwe. Ekyamazima Igwe nange singa ffe twali Lwasa naffe baali tusibye kubanga bya kijega naye nga ate mujjukire obusiru bwa bbeeyi ate abagezi baba batono mu nsi muno. Nabagambako nti Malaya abeera wa ttima abeera talina nsonyi. Malaya tabeera focused, abeera mutemu oba abeera mutujju. Era njagala omanye si buli ekinyirira nti abeera zaabu. Osobola okusisinkana omuntu anyirira musajja oba mukazi naye nga ebizibu byagenda okukuleetera famire yo eri birojja n'abazzukulu. Diana Nabatanzi yasisinkana Lwasa nga Lwasa alina ekitiibwa, alina financial respect. Bagagga banne abasuubuzi nga bamulabawo ng'ensi emutenda nga bizinesi ze zitambula bulungi zonna nga ziyimiridde. Naye bwe yasisinkana Diana Nabatanzi n'adda ku zero. Awo wembuuliza Diana alina ebisiraani oba busiru bwa Lwasa gwali eyo weddiremu. Naye nga nze Edi Meza yaŋŋamba bwe nti si buli ekimasamasa nti abeera zaabu. Kuba omusajja yali omugagga alina financial respect nga mu butuufu bizinesi zitambula bulungi adda atya ku zero. Era lwaki? Lwa Diana Nabatanzi. Omusajja ono teyabba nti bamusiba lwa bubbi, teyafera nti oba ya ebbanja, teyeewola wabula yeeteekayo ng'omusingo ku lwa Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi yaleetera Lwasa ddeeru abo nga bakyayagalana ng'alina omukolo gw'ayagala okutegeka naye nga guli mu ssente nnyingi ate nga talina wadde 10. Kaakati baani musajja wattu n'ateekako omukono ku lwa Diana Nabatanzi ku contract nga ye musingo. Mu musingo ogwo essaawa eyo n'asasulirawo miliyoni 14 nga deposit n'asigala ng'abanji we miliyoni 18. Ate Diana Nabatanzi n'agattako okuvuga Lwasa speed ndi star sitambuza bigere n'amugulira emmotoka etegeerekeka ndi star sisula wabi n'amugulira n'amupangisiza apartment eyakabi n'ateekamu n'ebintu byonna ebirina okubeeramu mu nnyumba y'omuntu ategeerekeka. Ndi star nina okubeera ne bizinesi eyange eri personal n'amukolera boutique. Kitegeeza mu kabanga katini nnyo Diana Nabatanzi yavuga oba yakwata kye bayita vagabond Lwasa n'amukuba miliyoni ze nga 2 mu kadakiika katono nnyo kyokka tamuzaalidde na mwana. Kyetegeeza talese bujulizi mabega. Muntegeere awo Diana omutikkira linnya ki? Nakugambye Malaya taba na nsonyi. Malaya abeera mutemu. Malaya tabeera focused. Ate Malaya abasinga babeera n'ebisiraani. Si kubbo wabula kwabo ababeera babeeganziseeko. Ate Malaya taleka bujulizi. Diana yaleka obujulizi. Nedda. Lwaki Diana bwe yalaba nga Lwasa baawukanye alaba omusajja amubyemu emmotoka eyakabi amubbyeko ebintu by'omunju ebyakabi byonna biri mu ssente busanga amuggyemu bizinesi. Lwaki Diana teyafunamu omuntu n'agamba naye omusajja ono bamubanja emiliyoni 18 ssente z'ataalya mutuufu ebbanja lyange nga Diana yalifuna lwange nga Diana wadde nayawukana n'omusajja ono tugatte notisi musasulireko ku bbanja lino era emiliyoni 18. Mulowooza omuntu mulamu si bwe yandikoze? Kakati ye Diana yabwaka bubwasi. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti Diana
alimu omutima gw'obwa Malaya oba tali mu mutima gw'obwa Malaya. Kuba weebuuzeemu lwaki teyavaayo n'agamba nti nedda omusajja ono ebintu mutuufu bye namukuba biri bubige bingi mukabanga katini nnyo namuvuga sipiidi kakati ayina ebbanja lya milioni 18 sente z'ataalya kamukwasizeeko ekyo tukimale tweterumu. Kyova olabanga mu busiraamu basaba amahale bwe mubeera nga mukyankalanye leeta amahale gange oba okitegedde. Naye kaakati wembuuliza Diana Nabatanzi famire ya Lwasa egenda kumutenda muki? Mukazi mutuukirivu bagenda kumuyita malaya bagenda kumuyita wa kisiraani oba kubanga Lwasa yali ayimiridde mu business takyalina ekitiibwa kyaggwawo. Personal respect and public respect, financial respect yaggwawo. Mulowooza omusajja gwe bayita Lwasa oba Omugagga Lwasa teyajjusa olunaku lwe yatunula ku TV n'asisinkanako omuwala akola n'amwegomba era olowooza teyajjusa olunaku lwe yakwata essimu n'akuba okufuna contact za Diana Nabatanzi? Kino nno kisobola okutuuka ku ggwe nkuba kyeyo oba munnayuganda munnange era bangi bafuuse abaavu ebizimbe babibabbyeko nga basisinkanya abantu ne babavuga sipiidi. Omukazi oba omusajja asisinkanye omuntu gwalowooza nti amwagala n'amuvuga sipiidi n'amubbako kakapito ke, oli n'amuvuga sipiidi n'amubbako ettaka abadde alina akamotoka ne bakabba. Oba kitegedde ate era naawe awuliriza oyinza okubeera nga oyina omuntu gwali oyagaddeko ebizibu ne bikujjira emmotoka yo ne bagikoona ku olwo lwosisinkana ababbi be bakwatanga Lwasa olinnyo osabye visa ne bakudipootinga be bakumba visa. Ebyo byonna nkubuulira Lwasa okubisisinkana teyabigula era yali tabyagala wabula olunaku yejjusa olunaku lweyatunula ku TV ne lwe yakwata essimu ng'anoonya kontakiti y'oyo omwana. Yes, naye njagala mumanye nti stole Faruku Sakozi muganda wange Uganda ina stole gyatuwa ey'omukyala ali mukayanira ebintu ne famire y'omusajja. Omusajja ono yali Mungereza ng'akuba kyey'Obungereza n'afiira Bungereza era mbuno ne bamwokya ne bamwokera Bungereza ng'omukazi ono yateekako omukono. Omukyala ono yasisinkana nkuba kyeyo mu myaka 4. Mu myaka 4 n'amuvuga sipiidi eby'obugagga byonna byakoledde emyaka gyonna omukazi ono n'abe mujjako mu mpapula era omusajja n'abeera ng'ayina omukazi alina empapula zonna ezikwata ku by'obugagga ebyo. Oba kitegeera mu myaka 4 mu myaka 4 omusajja n'afa. Kiba kitegeeza nti omusajja ono okufa naawe enkuba kye yali mu America ali e Canada ali e Bungereza omulala oba ali mu zino ensi zonna zetukubiramu ebyeyo naawe osobola okukeera ku makya ne bakuvuga sipiidi nga bwe baavuga sipiidi eyo nkuba kyeyowera ne yafa mb'osimanya afudde covid oka afudde covid omukazi amangu ago n'ateekako omukono bamwoke amangu ago abafamire bonna tewaliwo n'omu yategeera nti omwana afudde. Mu bbanga lya myaka 4 amuvuza embaga nkoze buli kimu n'ababeerawo ku mikono yaleeta gundi jangu obeera ng'omuko gundi oba kitegeera mu sipiidi ey'ekitalo ennyo eby'obugagga byonna n'abitwala ye Diana Nabatanzi. Nze nina bemanyi abafiiriddwa ebizimbe bankuba kyeyo ng'olunaku lwebaka ku muwala ku mukazi oyo w'e Uganda ekizimbe kyagenda abamu bafudde ng'oyo omukazi Faruku Sakozi gwatuleetera ku ccano ye 10 yeyatta omusajja asobole okubba eby'obugagga bye. Yes, njagala gwe munnayuganda ekintu kya Lwasa ne Diana okidigesting weebuuze gwe wandizisasudde lwaki Diana teyayambako omusajja ono basasule ebbanja ate nga baawukanye ng'ate ebintu byamuggyako ebikalu teyabimusaba. Lwasa teyamusaba mmotoka teyamuggyako bintu byamugulidde mu nju kapito w'engoye teyazimuggyako oba kitegeera ate n'omulekera n'ebbanja ne bamusiba n'otosobola nakugamba nti kantekeko ku posti nti mpositinge free Lwasa at least ofunemu ak'obuntu weegendereze. Malaya abawattima abamutemu abamulogo buli kimu taba focused edime banne katubako betutereeza ng'obudde bukyali either tutaase generation yeddako nabingi etusobola otaasizaamu in that manner. Kakati abakyala baano ku app tusussizaamuko
kitusizamu ko n'engeri gye tukozesa emimwa gyaffe. Waliwo ekigambo mu Luganda kye bayita okweteteggula. When you speak a lot and you're speaking no sense, kye bayita okweteteggula. Oyogera nnyo and you don't even make sense anywhere. So mbadde njala tukitereze ng'obudde bukyali. I don't know, sijja blaming nnyo nti some of you actually don't know what communication means. Na katono kensobola okuteerezaamu nti communication kitegeeza waliwo ebijjira ku communication. You've decided to communicate. Wetunuzamu up you buy your own data, it is your phone, you charge it your own cell phone, whatever. Naye information byogenda okwogera. One, oyina okumanya ki kyogenda okwogera. Ekirala bani bogenda okwogereramu. Those are the biggest characteristics of communication. What you're going to speak and what you're going to communicate and who you are going to communicate to. Kati beka manya nti engenda kwogera ku topic yenu and this is the target, then oyinza ending up nga towetetegudde. Kati okweteteggula kugenda vaawo tibyoyogera nani gw'obigamba bikola amakulu bate bikola makulu. Kati ekiriwo ennaku zino kyensinze oba basically nze kindeesa as a person is abakyala bimwogera nga byandibadde tebisaanibwa kuwulibwako. Se of course abaana bebasinga okubeera bebalina okubeera so much protected n'abaami nga information gye mwogera yes eyinza okuba simbi, that is what you're going to communicate, naye agireceiving atya, ani ayina gireceiving. Mwogera ebintu eby'omu kisenge naye bemubigamba. This is an app egendako buli omu, tebali meant kubimanya, tebateekeddwa kunze kyendowooza. Kyova olaba nga basenga bano abategeka abo basenga Nantume, senga Hamida abategeka emisomo oba Simaya Mulongo babirye bayita ne bagamba amujje tugende wano. Era mulimu emisomo gye bagamba atwagala bakyala strictly oba twagala baami so babakoja whatever. Ne bamanya nti kati information twagala tugibawa wano tugiwe bano. Bwe tuba tukola kasukali, like program kasukali, tumanyi tulina target kyolanga sharing nga kiro. Nate mulimu ebintu byetumanyi nti bino byabakyala titwagala baami babiwulire, okitegeera, era tetujja byogerako awo. Mulimu n'abantu betwogera nabo private, najja nakubuuza ekintu nagamba okay, this is some good information, ng'ogimanya osobola ogiwaayo naye n'ogimugamba eka privately n'otagireta ku mpewo, because ekiro gwe tojja mmanya who is watching and who is not watching, whether women or men. Maybe until when solo bite n'ogamba abakyala batuule wali babulire n'abaami batuule wali. Let me take you back in school. Twali tuyiga bali batusomesa the girls nga batusomesa maybe ku pooling batujjanga mbalenzi ne batutwala. Me I remember nga senior lady wafa tugamba boys shouldn't know about this. We try to soma ku menstruation periods nga batubuulira abo tulina okweyonja how to go about it, batujjanga mbalenzi. Bringing you up to speed whatever was happening to us. Bwotuuka ng'okuze, for example you're married, omwami wo I know bye batukwekanga from boys knowing now will be part of our lives, including our men. Obo nfuna ekibuzo kyandibadde lwaki babi bakwekanga nga tebwe tunakula tugenda beda nabo and they will know about it. That was not the right time for them to know about that. You get my point? Waliwo ebintu abakyala nga byaffe. Oba oli mufumbo, oba olina boyfriend nga talina kubimanyako. Kankuwa example.
Omukyala yenna when you're on your periods. Tekyandibadde kyavunanyizibwa musajja okumanya. Maybe nti ngayagala mujjamu. Nomukala nze no munnaye tekiri steady. Naye wandibadde ogenda ne periods ono tukanazibamu nga omusajja otakola ki? Tamanyi. N'abasajja bwe mulaba betwetetegulirako wano n'owuli musenge abakyala kino kiri nyonyo nga munyonyoza no balina ebyabwe. Things we will never know, things that either challenge them or what, and kabwe nga basajja kyama kyabwe. Ffe lwaki ebyama byaffe mubijje ne mubiteeka ku mmeeza, mubyogera broad daylight, ne mubikaniramu, ne mu debating, this happens, this doesn't happen, enenene abasajja ne babatunulira ati bagamba banno kachike mwesigalizaayo, mwetetegudde nnyo, mufuuse ebisasalala. Kankuwa example endala ekyenneewuunyisa ku baali badebating ekintu ekyo kuliko n'omusawo, something that literally that caught my attention. Naye amateeka g'obusawo gagamba toyasanguza kyama kya mulwaddewo. Bw'otuukidde discussinga nature yaffe abakyala bwe twakula, how our bodies operate, kyongamba tosobola kwogera bya mulwaddewo. Etiquettes z'omulimu ozisudde hani, ozisudde. Abasawo ebimu ku bintu abasawo bibalabye ebyebyamaze endwadde z'abantu eziri weird, n'ekirala omukyala nga azaala. You don't know what happens there. Tubaddeyo. Bwe yaga kwenyumya kujangu tunyumize nga bwasindika omwana. What was happening? Anti mwagala okwogera. Temusobola byogera. Because byo ng'omukyala. Mutuusa okulaga abaana bamwe bayita. Anti mwagala okwogera. Mutuusa banyinyonnyola. Tikyali bwe kitandi you happened. Bannange mwogera nnyo. Emirimu bw'otunuulira bw'owuliriza ebibeereyo mu kkooti, nfuluwenga nnyo ebintu ebyo ebyagundi, ebya court and all that, emisango. Lawyer muntu nga ggwe. Era nange bw'onnyinyonnyola nga bulamu bwa bulijjo nti nnyinza obbeera ne bakwano bange babiri, Kate najja n'ambuulira nti Haffy kyabadde bwe kiti, ne Anet najja n'ambuulira nti kyabadde bwe kiti. Ne nkolawo okusalawo kwange. Ne bajjaaji bwe batyo. Nti olumu ayinza okukola mu bukyamu oba mu butuufu. Naye ye n'agobera etiquettes z'omulimu gwe. Naye mulimu ebintu gye batajja kujja kwasanguza. They will never say. Mu mawulire olumu muddala ne mutuufuma ne mugata mwayogedde ku kino, muli bakawadzi biki omulimu gwaffe. Mulimu bye twesigaliza. Look at our program Kasukali. We are paid to speak, to teach. Mulimu tutajja kwogera. Because etiquettes z'omulimu gwaffe zitugamba okukoma wano n'otandikira wano. Abakyala abawala omwana omuwala woba okyadeetinga ng'olina boyfriend, the things we okukolera a boyfriend rather, mulimu n'ebintu bye balina okukolera husband. That is why before you get married, some things you'll never know them. You will never. Until when ng'omusajja agambye agenda kuwasa, your aunties, your moms, they will sit you down bakusomesa. Ne bwoneefula kafulu.